amanya ndobozi wa MTMC SMX representing straight out SMX media kunseno teri yasobola kunnyonnyola mukwano nga yagutegeera atugeze omuntu n'ave n'akugamba omanye SMX okola kino na kino na wechiti ogenda bera n'omukwano mungi oboyo omuntu gogenda okikolera agenda kwagala nnyo teri yana garanti ku mukwano kyengezaako bagamba naye ku kitono kyemmanyi ku mukwano chemanyo mukwano tosobola guleeta mu competition ne good lastinga weberanga bya competition mbwani ex wange yoliye kansoke mulageko musolo funo wakabya musinga awo mukwano definitely kibeera kiganye God's plan naye amazina tu unveiling omuwala amazina atulaga omuwala mu replace Sheila Gashumba kijukire mukutandika nga bakayawuka nawe bati God's plan yasoko okubeera n'omuwala we bamubuza ku interview n'agamba oyo omuwala ye mukozi we akola mu balaali erimu biki ekyo n'akigira wati mukubeera nga yaleeta oyo omuwala katamine katambula Sheila Gashumba naye bw'atyo n'atuleetera God's plan n'atuleetera Ricky Man kati sawa zineno ya pepe ya Sheila Gashumba nira babera babiri buli kimba kikola babiri mu hotel babera babiri bafuna ne ba bodyguard abakuma babiri buli kimu happiness eraga sanyu jerere liri wakati wa Sheila Gashumba ne Ricky Man abatamanyi muvubuka akuyimbira bango twali wanika mama abana bali wanika yo Ricky Man abasinga bebuza iyo muvubuka yaliwo yo muyimbi ayitibwa Ricky Man kati nno ne God's plan ex wa Sheila Gashumba naye aleso omuwala advantage eriwo waliwo omuntu gwogamba oyo omuntu gwe bamugize naye ayinza okubeera nga kituufu si byebye obanga si kituufu naye okusinziira ku print yono omuwala omupya print zezimu neza Sheila Gashumba ekitegeeza God's plan ye obeera muntu muddugavu muyinza obutakwatagana bulungi oba muyinza obutaconnectinga bulungi naye wojjanga oli mweru ku God's plan awo nsuubira kisobola omubeera nga kimukolera naye ekintu ne kitambula bulungi God's plan musambi wa mupiira abeebuuza ate muvubuka alinawo kokka ssente okusinziira ku ngeri azzenga kyolesa mu public n'engeri azzenga spendinga naye omuwala gwe yafunye ali mu printing eza Sheila Gashumba naye mweru size zezo nera kitegeeza God's plan tagenda nnyo na bintu binene nnyo nedda ayagala nnyo obuntu obutono nera size yeyo kweganga we bagamba munera yoyo gwe ya replace ne Sheila Gashumba olaba nga waliwo enkwatagana mu kusinzira mu bintu byayagala nga nono yennyini byalina so wabera Sheila Gashumba yali mutono Sheila Gashumba mweru na kano keeru kwegamba print zezo size zezo zayagala so katubagalize ffe birungi byerere wano ko SMX media naye gwa yagadde story yange jenkoze kansabo subscribing ano ko SMX media tujja bera ngo missing updates ndala zona wano mu entertainment industry MSMX I sign out.